Allow me to introduce myself. Alan Cruz, Mr. Handsome is my name. Celebrity track. Na bingi nnyo bye tuba tukutuusaako mu nnaku ez'enjawulo. Olunaku lwali tusinziddeko Lokot Hotel wensanze omukulu munnamawulire walinnya era mu abavubuka abasinga oba abavubuka abaliko ensangi zino abakola ku TV. Believe me or not, azaalinga essaawa oba zikyali essaawa oba zeezo saa 8 twalabanga program gye bayita KUT yakolebwanga omukulu Tuff B. Abasinga twamumanyanga nnyo speed vibe n'amaanyi ge lyakozesa ekigambo ekyalinga kisinga okunyumira mu show ye gundi eya allow me to introduce myself to Tuff B, Mr. Gusagasta. My God, guy nga vibe bulungi nnyo nga bobeera ku campus blood toyinza butalaba Tuff B. I know many of you yaba inspiring okuyingira amawulire n'okubeera aba TV presenters, especially abaana abalenzi. Katukole mukatono bwetu tukomoni Tuff B tuwulire ate ku mboozi ya Tuff B. Tuff B akikoza atya asobodde atya okustandinga for all this time ate sigamba nti yava no wali enkyukakyuka mu show. What does it take to make a good show? What does it take okuba ne show nga abavubuka bonna gye balaba ate nga ezanya music ali basically East Africa naye nga ate y'amaanyi nnyo kitegeera tovaawo celebrity track Alan Cruz nkomoni Tuff B. Okay. Essaawa eno ennyinnyini tugenze butereevu ew'omukulu Tuff B tubeere ate inspired ng'abavubuka. Tuff, ogamba otya? Jeni mugana. Agamba ki Alan Cruz. Ndi bulungi. Obulamu bulungi tukola tetutudde tetukyakola. Myaka 11 ng'oli mu media, oli mu music industry, oli mu showbiz tekiba kyangu, but we still surviving. Tukyakola. Tukyagala omuvubuka ali eyo abeere inspired. Yes sir. Natandika okulaba ku TV ekyasinga okunyumira first of all the vibe. Vibe gy'olina. Secondly waliwo how is it called? Jacket oba ekkooti. Walina ekkooti gye walinga oyambala ng'eriko wano ekigambo Tuff B. Then n'ekyokubiri Tuff B muyimbi. Bingi bye tugenda okuba nga twogerako. Naye nga tutandika mu kutandika wano. Tuff B amanya amatuufu. Amanya amatuufu bampita Robert Sekidde. Nze Robert Sekidde. Ni musajja muzirango. Yes sebo gemanya ga amatuufu. Akabbiro kasimba. Sikyekyo. Bwe nkubuuza omumbala nnyinza okutumya masaka ku bigere. Yakuntumya masaka ku bigere nkomewo kumbala sigumanyi. Okay, so Tuff B osomera mu masomero ki? Nasomera mu masomero mangi but more of single schools, primary school, single school. So nasomera mu masomero mangi. Primary Jack and Jill, Kalina Abiri, Ntinda, Nenvayo, mangi agamusiga jukira blood. Why single schools always? Single school ya jamu in the secondary level. Masaka yo nasomera yo. Then nogena mu secondary. And secondary nali Masaka. Secondaries na lumbako mangi nali ku Celesta, Stella Marisi, Masaka Seke, mangi. Kasasa, St. Charles Ranga. Abantu abasinga bakulaba ku mpewo ne mu nnyimba ze ez'enjawulo. Endowooza gye bafuna baagala okumanya Tuff okuza oli mwana kikaaki. Mwana yeematira, mwana ali social, mwana ali Bannayuganda balina ekizibu kimu. Omuntu wa minding their own business bakuyita kwepanka. Nakuzibwa omusajja yanjigiriza ekintu kimu focus oba mu Luganda bakiyita ki okugenda okukola ekyo ky'olina okukola okubeera focus 24/7. So out of being focused ebiseera ebisinga mba ndowoozako kye ngenda okukola bwe mba nyina meeting gye mba ndowooza. So mwensanga omuntu n'omuyisi n'omuyitako oba n'omubuuza ajjamu ekyo nti yeepanka. So bunafu bwa ndowooza yaffe nga Bannayuganda okulowooza nti buli muntu amindinga their business oba alina kyabadde agoba. Bw'obeera nabeera London ebbanga mmanyi nti omuntu obeera okedde ku makya omuzungu akuyigiriza nti bw'okeera ku makya ng'ogenda ku BBS kola kyoba kikuba ku mutwe n'omulimu gwe gugenda okukola. So si bantu bogenda kusanga gyebale kirungi okula mu kanisa naye ate okusuula tekuliko okusooka kale abantu bakiyita. So nakula ndi mwana ayagala ennyo okukola ebyange era ebiseera ebisinga amanyi bajja kugamba oyo abeera focus sawa 24 abeera alowooza kyagenda kukola. So abantu oluusi bakimistakeninga ne bakiyita okwepanka naye tekuba kwepanka kuba kukola ekyo. It's called minding your business mu lulimi lwaffe olufuutifuuti. Okay. Tuff B tutandike Jani
Tuff B atandika ayingira atya amawulire era asooka kukola mulimu ki and talent etandikira wa Tuff B yali asoma ng'omukulu nabeeta agulawo TV ndowooza gwali 2007 n'abuuza Bale Francis omugenzi simwogeddeeko bubi namugamba mu klaasi eyo njatandika TV naye neetaaga abaana abalina ebitone ebyakabi ku mpewo baana kyabo boolowooza basobola okukola ekyakabi. Bale namugamba naye abaana mu klaasi yange abakola obulungi wala nsoma mawulire, of course nali ndi mukola mawulire. Institution yali UMCAT, School of Journalism and Mass Communication. So nali awo nga ndi mukola mawulire. Netugenda ne batuyita nze Sean Kimuli, Jory Dorin Bira, netugenda ku audition. Nze in fact na auditioning akusoma mawulire. Cut impressively when I auditioned kusoma mawulire, I was very good at news anchoring. So tuba tuli awo mukama wangu omu Ramadan Bagocha abagamba naye bina tubifunya abasoma mawulire tulina usho gye twagala entertainment. Buli mwana akikola nga kiganye. N'abuuza mukama wangu mulaba muyita Chris. Kyemba mbagamba katugezeeko tulabe. Kankikolemu awo ne baseka ne balowooza nsaaga. Mbagamba kambawe mu intro. So nenkwata microphone ne mbagamba you're watching Allah bagamba kimutova waawo. So twatandika bwe tutyo ne tukola onagira mu business waliwo abasajja ab'amaanyi bakazoola abastraka. So somehow nemba penetrating ambonna. That was my start. Yali go yange. Omulimu gwo gwasookera ddala ku media house wasooka ku NBS. Exactly. Sikyosanga. No radio, no nothing. Because saya nze bulamu bwange bwonna nze njagala nnyo okukola ebyange. I'm a boy who loves to create. Obudde bwange obusinga mba njiya. I love to create. I do a lot of things. Creating nnyo so. Ekyangana zi radio n'ebirala saagala kukola buli lunaku. Saagala mulimu guntuuza buli lunaku. Njagala omulimu gwempe essaawa. Naye n'enkola y'Abazungu nagiyiga Bungereza. Saagala ebintu byakubeera awo ngere ku makya ngende ku mulimu nsiibeyo nveyo regular saabimanyiira. So NBS yali start yange nakati. Naye nga offer za radio nzifunye nnyo. Bankubidde amasimu bangi. CBS, Dembe FM, very many radios naye nagaana. Nakati yaffe kenyini next radio nga mukama wange no saagala kukola ku radio. Oyagala nnyo okukola nga waliwo space y'okulowooza research. Not actually research, njagala nnyo okukola nga nsobola okukola ebirala. Nze nkola ebintu bingi nnyo. Ndabira abaana 100 abalinga bazolo betaaga obudde bwange n'obbalowooleza ekiddako kuba nze taata waabwe nze maama waabwe. I have an events company called Dolphin Entertainment Uganda Limited. Mulimu stage sound events. Okitegera. So I invest much of my time on creating. Ntambula nnyo. I'm an entrepreneur. I do business, lots of business. Dolphin Entertainment Uganda Limited is a marketing consultancy. I call it experiential marketing. I think an event company. So mbamu eyo experiential marketing event company. So siba nabudde bugenda kubeera ku radio. I can't. Who comes up with a proposal? Ekola KUT and ogituulamu abantu batandika okukola KUT Tuff B agirimu yanjawulo the energy byonna ebigirimu. I always wanted to be different from anyone. So when I was in business, saagala kufaanagana bantu. I always came najja njagala kuba wanjawulo ku bantu abakivula bakati kubuno obudde tulewaka ku TV nolanga buli muvubuka ayina ayagala kwogera nganze. Si ku TV yokaji enkola ne ku TV endala. Ate kimpesa nnyo because many of them have been inspired by me. So kitegeeza bayagala art wange okuba nti you have to speak nga tobowa muntu because me at my perception in class nga nkola mass communication where I majored as a broadcaster nayiga ekintu kimu nti omuntu wateeka remote muggwe aba forced obutakyusa kudda wala because vibe gyasangawo ye musigaza nga akulaba. So saali muntu nnyo akulowooza mu kutuula awo kunyumya mbuuzi ku mpewo na mugenyi no. Nali njagala nnyo abantu balabe nze which worked for me. Ekinkolera nga abantu balaba nze. What does it take okola shenungi on TV? Passion. Buli mulimu gwonna kebe TV kakube ku tembeya kebe taxi kabe bwaloya kube doctor. Passion precedes you. Ekintu kyonna kyokola ng'okulembeza kukyagala. Sente zikusanga luvannyuma ojja kukifunamu. Naye abantu abasinga bagenda ku mulimu ofunye omulimu ku BBS oli mukola naye oyagala sente first. Mugenda kumusasula mmeka. Ate bampadde sente. Let me give an example.
okola show y'abavubuka waliwo event y'abavubuka egenda okubeera e Sudan beetaga oli muvubuka wa East Africa abeereyo olinze TV ekunoonyeza essente ezikutwalayo passion precedes you oziyiza otya amaze ozifuna okay TV tegenda kuwa kamera kati wagula kamera eyo you've been telling me yourself passion kati sente zikusangayo busanze nga passion yakulembedde and that's exactly kyewakola so me it has been all about passion loving what I do buli kyenkola I always told my father saagala kukola kintu kyesaagala ku mutima my father is a businessman Nens nagano kola business I go with passion I go with talent I go with what I love to do so passion yakulembera then sente nezijja oluvannyuma so trick eriyemu buli muntu mulimu gwokola gwagale oba oli mukubi wanga tugwagale oli musisi wakabalagala gwagale guyonje sente zijja kujja zokka yes Tuff B vibe joyina ku show n'amaanyi g'okozesa ku show ganyumidde abavubuka bangi gabaletudde okwagala KUT okwagala program n'okwagala Tuff B ng'omuntu Tuff B nakyakozesa ekyekitamiiza ekisula hype olunaku lumu nali ndi ku mpewo UCC nejja n'empiso mukama wange nanga bakwagala kadde mwako bajja ne bankebera UCC yajja nali nva ku mpewo that was around 2009 ne bajja ne banteekamu breathalyzer mu kamwa nga ndi soba ne bankebera nga temuli njaga nagamba tubaye twewuunya amaanyi gava so that is a passion nga bwegamba ekituuba okyagala okikozesa kwagala so nakozesanga nnyo okwagala kungi so energy weyavanga awo nakati kyovula bali consistent myaka 10 takyuka bwoba wakanda bakutivyo bwoba ondaba kutivyo banga yakatandika okundaba better been doing it for over 11 years so kyekyo bankebera nga sitina kyenkozesa sigambye mbusinywa bitamiiza mbinywamu naye tesinywa njaga nywa enjoy nnyo mmiro ka champagne nkagala nnyo mpomera ka wine naye mumusera yange beddembe nga sibya kukola so sina kyenkozesa ngenda kumpewo mugana nedasebo okay waliwo ekintu kyotera okukola ku TV oba kiwateranga okukola Tuff B is one person ata wasting a time with a caller Tuff B agamba Emerson bampa masimu aga oyo mijeko ne baletomla noleta n'engombo eya hello caller you know Tuff B so I don't want you to own my show. Some callers will call you na yogera nnyo na dragging emboozi. Tata yalidde ebijanjaalo mama teyamusanze. No, this is my show. I'm running my show. So bwoba onkubidde noyogera nekyoyalwega nekiggwayo get off my phone. Let me run my show. So ebiseera ebisinga abantu bakiyitanga arrogance but later batandika okutegeera nti no omusajja energy oyo ayagala otukire ku mulamwa akuve kadde ku kirala and people go to love it. Why KUT? Why KURT? Now China KURT. Richard KUT. Now KURT. Uganda, Rwanda, Tanzanian music. Yeah. Why did you have to name your show? It's Africa because I'm international. I'm regional. I'm not local. That's the difference with Tuff B. Ntambudde mu nsi nyingi because olaba show yange byakyuka ebintu bingi nze kati show njikubira e Kigali nenjikubira e Rwanda nenjikubira e Tanzania nenjikubira e Kenya. Why? Because I am international. I'm no longer looking at the local market. Local marketing jagala, yes, but njikubye emyaka 10. What else do they want from me? So I go East Africa. Ate fan base yaffe yali egeze nnyo nga batulabe Kenya, batulabe Rwanda, batulabe twagenda digital. So I had to make it global. That's why it's cut Kenya, Uganda, Rwanda and Tanzania music. Tuff B ye muntu atuka natula ku computer ye nakola chakola na afuluma. That's a good one. People will tell you I love everyone, but I mind my business. Njagala buli muntu ku mulimu. Era buli omu mubuuzaako naye nkola kindeese nenvaawo ebiseera ebisinga omulimu obutakuzaala mize tolina ate kubeera nnyo ku mulimu obeerawo n'obuuza ku bantu n'okola kyokola n'ogenda tekikuzaaza mize kyobola I've survived for over 11 years nga wendi nga siseguka emyaka gy'omaze ku TV I believe you've got a challenge of ladies era njagala okutegeeza nti bakyala bangi bakulaba ku TV the way you look at them the way Tuff B ng'ejjakola ebintu bye ebaleetera okulowooza ebintu bingi era nsubira bangi nnyo baze mu inbox Instagram Facebook bangi nnyo baze ensonga y'abakyala ogirwanyeeko otya like any other normal human beings first and foremost I love the ladies abakazi mbaagala nnyo because they are our biggest fans ebasinga okutuwagira so I love them ate sigenda bagoba bakyali bange bakwano bange era mbaagala nnyo sinza bagobako but of course olina okuba ne discipline mbuli chokola bikitu kyonna kasito kya abusing kyonooneka doesn't mean lwakuba bazze nnyo ate naawe ogende nnyo no
you set a standard not a abusing. Okay, yes muze kamba sigaze nga bakyali bange nange nyinayo omukyala gwe nalonda yono okitegerako katwaya ukana kala prefer being a single man a bit because into abakyala bino nabyo tisi birungi era abavubuka bannange kyembagamba ebiseera ne bisinga n'ogamba likinkola kigaana tekigaana mu kyagalagana kiva mu kwembye ebiseera ne byojja mu bakyala b'enjawulo buli woowebaka n'omukazi omulala ofuna ebiseera ne 10 wadde okimanyi abavubuka kubongera okabategeeze webaka n'omukazi omulala ofuna ebiseera ne 10 so no omujjamu 10 n'oli 10 n'oli 10 n'oli 10 how are you gonna survive okitegera so ekyo olina okuba ne discipline n'obutacha abusing mikwano gyo giba mikwano gyo then girlfriend nabeera girlfriend. Tuff B obadde munamoli oli presenter ebbanga erisinga lyetwakulabira ku TV naddala nze bwe natandika okukulabira wali oyagalanga nnyo omusajja gwe bayita Bwebalowooza tuweeko memory n'ebintu byemuzemuka ne Bwebalowooza and why ennaku zino vibe ekeneddemuko simulinaako buzibu aye saagala kumwogerako ebiseera ebisinga kuba eno interview yange saagala kwogera ku muntu mulala naye simulinaako buzibu we just have different ideologies politically but simulinaako buzibu okitegera buli twakola ffenna namuyamba kye namuyamba nanyamba kye yanyamba yes kati ffenna tukuze buli omu atudde different direction waliwo ali mu bino waliwo ali mu bino so direction yaffe etta vibe buli omu naaba nga ali focus ku kyalina okukola obudde tebukyaliwo we are too busy chasing our own lives akuza abaana be nkuza mutabani wange so that's the thing so vibe ekenderamu because omwana n'obuvunaanyizibwa bwe kati yes okay tukulaba oyingira omuziki akayimba obumu k'obwo nze ke nasinga okusooka okwagala bakayita munnanga oba is it munyanga then olina n'akala akalimu omusajja wa Simba ono yani Ndawusa so tuwe jani tutandike jani y'okuyimba Tuff byayingira ty okuyinga music mwagala nnyo I sing it because I feel it kyenagambye nti Tuff is driven by passion sente zemusangayo busanzi I'm a person atambulira ku kyenjagalo kyempulira ku mutima kyenjagalo I still do music at a low pace last year nasula ndabirwamu nensula kakondo at my pace because I love it so music is a business ate abamu kufe tuli ba entrepreneurs in the showbiz business kivola bosanga abasajja nga Puff Daddy nga producer muyimbi aina wine aina whiskey wa bamuyita Ciroc akola ebintu bingi so that's me nkola ebintu bingi I have an event company that doubles as a marketing agency. At the same time, nenkola music wange. At the same time, nabiri abana ku foundation ninga charity home yange. So I'm an entrepreneur in the showbiz business. It's what I do. So music, I love it. Era nchamukola at my pace. What was your first song? Mungambire nakakola ne tikita. Amulabaka mungambire nze watali nsula sirya. Yeah, that was how was your first experience ngo akatani ko kuyimba oyingira muziki? It was all passion ngabo nchikugambye ekintu kyonna bw'okigenda mu ng'okyagala but I went in because I wanted to do it. I loved it. I love music. It's in my bone, it's in my blood, it flows in me. That's why I do it. So I nagenda mu studio nga ndowooza ku ekyo kino nkyagala tikitala ngamba yimba mwawo ndandika ludenga nebuza nze nkole ntyo w'omukwana day muyana nnyo ngobedde omukwana suliridde tikatiraba nakaja nkafunye. That's where we began. Tukikola lutikala nga kansulemu mayigala yomiyedika nasula. It was a very big song. It hit all over East Africa. Yeah. Akayimba ke bayita mbuliro bobiwulira. That was my fourth song. Mungambire was first. Netukola mpambatira, netukola Cuban Woman, netukola bobiwulira, then netusulawo yambuna. Yeah. Oluyimba yambuna oluyimba olukumanyisa mu bantu oluyimba lwakuleta mu bantu bwekijja mu bintu by'okuyimba. Yeah, it was a big song. Ani yaluwandiika? Bakola emikolo mingi. The late success omugenzi success yaluwandiika naye mu studio twalukola ffenna era his soul rest in peace yali writer wa kabinyo. Music n'amawulire olaba ki ekikusinza okukolera erinnya? byonna bikoza byonna binkoledde because some of us twatandika business nga twagala kuzimba brand kivula batafa so okuyite wanaga Tuff B brand byonna binkoledde sina kyengera nti kinkoledde TV enkoledde music enkoledde it's byonna binkoledde nnyo ate nga bikyankolera kuba nkyakola ebyakabi bingi sinakumalayo.
Yes. Tuff nga tuvudde ku entertainment side of you. Tuff B musajja wa family. Uganda yonna nekimanyi Tuff B alina omwana. Tutangaze mu family life yo. My son, I'm a single father with a very handsome boy. I'm with King Kyle Sechide, musajja muvubuka mulungi, asoma. Yeah, I'm a happy man. Waliwo omukyala bamuyita no, okay, kanjete bwenti. Nali ku Facebook of recent, Tuff na releasing some post. That post yali egamba, I'm quoting the words, nji briefing her. Yali egamba, I looked after my kid. I paid school fees for my kid. And that post looked like someone was claiming nti Tuff B nze ndabirira omwana we, like Tuff B tadabirira mwana wange. Tutangaazemu koko yo post. There's a lot of propaganda. You see women abakazi tebalinga ffe abasajja. Abasajja tusirika ne tu ignoring ekintu because bunayawukana ebise ebisinga saagala nakwogera ku mama wa mwana wange because more respect. Mama wa mwana wange saagala mwana wange kera kumacha after a few years ng'ali ku social media ajjeyo interview yange naawe andabe nga njogera ebintu bitali birungi eri mama we tekiba tekinsanyusa. So nayawukana n'omukyala ng'abantu naye baawukana, but a lot of propaganda gwe yali awandiika ku social media ye nga takyeta directly naye ng'alinga amanyiira mu katono nenkiignoringa because I respect her, saagala nnyo kumuddamu. So namuwe ne mu ignoring emyaka ng'ena nga simunyega paka nalaba nga kiri too much. So nenvayo just to make clarity clear nengamba, guys, I love my son, I'd pay for my son's school fees, I'd take care of my son 100% at your family's watch. Family enge kiraba nga ndi mumutegeeza kati nga ngezaako omulaga nti gwoyogera bwoti naye ate family yo ate nebaza kuba yatata mulungi eri mwana wange. So gojja kulaga ensi nti Tuff B mubi naye nga ate family eraga tata mulungi eri omwana we. So kufe nani abeera omubi, nze oba gwe? But which I think they talk to her and she will change on it. Because me, I respect her. She's a mother to my child and I care about her though. She know chimutuka kwa be the first person to go and make sure she's teaching chimutu seko. One more respect ngomukazi. So nachokera kuba clarity. Kwa ebisere bisinga olugambo olutambudde nnyo lufuuka amazima wadde lwa bulimba. Kadde mwako Olugambo olutambula ennyo lufuuka amazima mu matu g'abantu wadde lwa bulimba. Kifulaba a lie, omuzungu agamba a lie travels halfway the world before the truth puts on its pants. But when the truth puts on its pants, it will catch up with the lie. So lie yali etambudde nnyo. So the truth had to put on its pants and come out. So truth bwe yavaayo neyambala empale negoba lie negiisa, and that was it. Still on that subject, research omutonotono gwenzija nkola. The fact isn't abatulaba njagadde Tuff because of one thing. Akubuulira ekintu nga bw'okibuuziza tabuuka kibuuzo. Tuff B nga nkuzizaako emabega katono waliwo olugambo as I've said, olugambo olwali lugamba nti Tuff okwawukana ne maama w'omwana we, it was because of Bebe Cool and bye byabaviirako ne Tuff okwawukana ne Bebe Cool nga kigambibwa nti eŋŋambo zo zaali zigamba when Bebe Cool was caught, Bebe Cool baba bamukutte nga cheatinga agamba wa Tuff. When I call Tuff agamba lwaki banga omuleeta abakyala. So Tuff baafuna obutakkaanya ne Bebe and nezwe nate ng'akubira oli gamba Tuff alekere because wena mukwano gwa Mimi, then you know clear up that. Like for a fact is any friendship nga mulina abakyala eyo rakas ebaawo, that is social rakas ebeerawo. But my breakup with her is not because of Bebe Cool or Zwena, no. By the way, omukazi oyo sena ninja kuddayo mwegayirira akomewo naye nze saabikola because I'm a man who takes the hardest decisions. Namugamba nga bw'ogenze nga sina kyekkoze sigenda kunoonya era saamunoonya. It was a decision I took and I never at any one time picked up my phone nemukubira nemugamba how are you, where are you? No. Kyannuma nali mwagala nnyo to the bone. Naye nagamba buno olumi bujja kukola ki? Bujja kuwona. Whatever ekyamutimba, whatever ekyamugwa mu mutwe, whatever ddogo eri amuliko, I don't know what got over her, but
kasita yatambula I felt betrayed and let her go. Yes, not in a bad way, in a good way. Now it's not because of baby cool. No, it's not. It's not. Are you now at Mwetereza? Nani? I know she made a wedding, and but Simuinako buzibu. That's the mother to my child. I respect her. Mwechitibwa blood. Simuinako buzibu. I can even, if I met her, nagambe wafuna ekizibu nze nsookayo because mwechitibwa. Simuinako buzibu blood. Simuinako buzibu. Tabloids zawandika ngembaga egena mu maaso. Tabloids nga zigamba Tuff B was invited ku wedding. Tuff B was invited on Mimi's wedding. Tuff B teyalinnyayo. It is first and foremost, it is very much disrespectful for a man to marry his woman and you as an ex go to that wedding. It's not respect. Number two, I wasn't invited like you've said it. No, it's not going to be tabloids. People are allowed to move on. Abantu baukana bayina buli mwana okulonda obulamu bwe. Nange nja kuba ndi awo mbayite ku mbaga nga ngumukazi ntusiza omuwasa. Part is because there's a lot I'm supposed to be doing kat. Sagala kuddamu kufocusinga ku disorganization ya abakyala. They disorganize. Tuff B yafuna relationship empya oba ali mu relationship empya? No, ali sijagala. Sijagala because they are a distraction. Women are a distraction. Ojja kukiraba. Women are a distraction ova kumulamwa because oli mulaavu n'omuntu. Okitegera. Because when I broke up, I was at the helm of my career musically. When I woke n'omukazi, I spent like a full 2 years nga sitaluyimba because I was heartbroken. So it is a setback in your personal life. So distraction eyo okugyewala sooka obireke okole by'olina okukola. Then later, say. So for now, I'm a single man and I'm a very happy single man, by the way. I am. Mu careers ebbiri z'olina okuyimba n'amawulire olowooza oku breaking up ne mukyala wo kyakuwa setback? Yeah, I did musically. Champa setback ne focus ne kendera mu katono because as you working bobo mai bozala mukazi omwana bobo okola bikimu bokolera family yo kubeera bulungi, especially nga muvudde from nothing. Okitegera. So bwakera ku machana atambula, you feel betrayed and you can never trust again any woman that comes across you. But they were born to betray us. Abakazi bazalibwa to betraying us. So, and not all of them do though. Yeah. So a setback na different. Waliwo enjogera egamba behind a successful man there's yes. Do you believe nti Tuff okuddamu okusituka oba yasituka naye okuddamu okushootinga kyonna kyayagala ajja kumala kufuna omukyalo omulala? No, Tuff is doing very well. My projects are moving. Whatever I'm investing in is making money. And I'm doing very well. I have my one and one autistic children. My focus is doing well. I'm very comfortable. And I love it when I'm a single man. I love it. It's china pressure. I'm very comfortable. I'm the happiest man on earth. Yeah. Tuff n'omwana we ebiseera ebisinga tubalaba nga muli babiri bwe mufuna mu time and you're always posting your son. Relationship ki eriwe ye y'amaanyi abantu gye baagala okumanya? Yes, is the happiest man on earth because bozalo mwana omulenzi, you bond with them. Mutabani wange nange we bonded, tweyagala ku mutima watali siriwo we sitaliwo. So me and my son but tuba fembi oyinza okugamba bano ba Luganda. Relationship yaffe eri 100% is the most important thing. Kyekintu kisinga omugaso ku nsi kyenyina, kyekintu kyenkolerera kyokka mu mawulire oba mu let me say limelight gye tulimu obeera ne bafaani n'ekintu ki kyewandigambye faani ali ebweru eyo nga bakikola nnyo ng'akusanze naye nga it makes you feel uncomfortable? Yeah, fans they judge you from a distance. Bobby Agamba, they hate what they fear and they fear what they don't know. Faani akusanga n'agamba muno ekisaya kyepanka tumanyi tombuuziza tabuuza bantu wombuuza gwovaako ki. So fans, stop judging us from a distance. Jangu ombuuze kuloba sikuddemu ate mulekerawo okutugeya tubiwulira tolina kyomumanyiko ogambye nepanka tombuuza neŋŋana kuddamu. So stop judging us from a distance and don't hate what you fear. Approach it. Hate after you approach someone, then you can go ahead and hate them. Muntu ki gw'ogamba nti this person namulaba nga ndi muto, I got inspired nendandika okukyesinga ku bye nnina saawa zino oba kyendi essaawa zino?
banji Robert Kelly, R. Kelly, banji abakoze ebintu ebinsanyusa, musically Bebe Cool, character wise and focus, Dreams, Bobby Wine, everyone banji abakoze ebintu ebinsanyusa banji. Tuff B, ebbanga lyomaze ku NBS myaka 11, osuubira ddi okuva mu mawulire? Sisobola tisigenda gavaamu because ate kati waliwo plan ya 40 gye tugenda okuddako. Tuff B at 40 years ajja kuba tali music, ajja kuba Steve Harvey. If you have taken time to watch Steve Harvey online, then expect an African first ever Steve Harvey, and that will be Tuff B at 40 years. Nga tukyakola ku KRT? No. Anti nkuwadde example nega Steve Harvey omanyi exactly katsuubira Tuff B ate mu production ate enjawulo at 40 years. I'll do KUT till I'm 40 years. Kadde mwako muzeeyi. I'll do KUT till I'm 40. After 40, you're going to say kirala. Because KUT is just starting. Yakatandika ate kati okuba etabu. Because in the next 5 years, ejja kuba show buli muntu integrating a region yonna. Tuff B mbakyala, waliyo abakyala abeeru, waliyo abazungu, waliyo abaddugavu, waliyo abawanvu, waliwo abampi, waliwo abampi ddala. Omukyala akutunuulira essaawa zino Tuff B agambye talina n'essuubi asobola okuba ng'asobola okuba nalyo. Tuff B oyagala bakyala kika ki? Black women are the best. Bakazi abali black abaddugavu be basinga. I find short women sexy. Bakazi abampi abo balungi, they're very sexy women, short girls. Black, short, tall, it's okay. But I'm not so much into abeeru. Sibimanyi ebyo. Ani akwambaza ng'ogenda ku show? Tricky Trends is my personal designer. Mutumira ne mugamba njagala nkole yanyambaza buli kimu. That Tricky Trends mwagala nnyo. He makes sure I look good. He does. Mutuma kyenjagala magenda nyekino kirete. Nabifuna. Ebiseera ebisinga ku show yo tukulaba nnyo nga oluusi oba ne co-host sometimes. And nyumyamu n'omuntu ya. Okunyumyamuko n'omuntu. Kizibu nnyo okukola ne Tuff B oba abantu bafairinga catching up with your speed? Si kizibu. Tuff B, you just have to have the vibe. The vibe. I'm the only presenter at it like a co-host, but you have to have the vibe. I think it's true set like a co-host. People watch me as me, but I bring in someone who we must have chemistry. Ekitashe singa nolaba co-host nga tebinyuma because they don't have chemistry. Otaga co-host nga muina chemistry nga mukwatagana. In ene ne ogaba mawulire nga mukusoma babiri nga temuina chemistry temusobola blending. Chemistry is built outside work. Muno kwa mwetegeera nga mwemanyi. Yeah. Mwaka 11 ngoli ku TV. Oweereza music. Yep. Bayimbi bangi nnyo bozanya music waabwe. Buzibu ki bwe wali ofunyeko mu bayimbi? Bona mbadde n'obuzibu nabo abasinga because the industry has not been professional. Tebadde professional. Bintu bya kweragako naye nga twali bato abasinga sibanenya twali bato kuba neyo problem twali bavubuka bato nga buli mwana alwana kusimba linnya lye libere ly'amaanyi so obuzibu bwavanga ne katwakula bonna bakyali bange. Kayimba ko kyakasinga okunyumira? Ndabirwamu kati yasinga okunyumira. Ndabirwamu yasinga okunyumira. Omukwano gwondagambye ebiri bye wasuubiza era neyo gye mpitira nnyirira ne mbasaliza. So baby please open your eyes, look at me on the bended knee, I'm your juice. Kekasinga okunyumira. Ndabirwamu. Zinyagala onyimbiremu akayimba ke bayita mbulira oba obiwulira? Ganange kyajjukira ne line ezo sikyazijjukira wala. Ngwe chorus. Mbulira kutambulidde ko buli bodda mmanye eddala ndaba eddala oba oyina omuntu nzijukiramu obumu naye bisemba sikyabijjukira bali tujja bijjukira pretty soon. Abakyala abakola ku TV engeri gy'okolamu amaaso go n'engeri gy'otunula ku TV bakitwala nti amaaso ga Tuff B g'abasajja benzi. Tuff B musajja mwenzi? Oba bwenzi kitegeeza ki? Obwenzi is a player. Not really.
First and foremost, monogamy is unnatural for a man. Abakategedde. Teri musajja atuukiridde. Teri musajja wa mukazi omu. Taliyo mu nsi yonna kabe reverend kabe pastor. Taliyo. Every man must have a minimum of 2 women. So I don't know whether they call it bwenzi or it is life. Tuff B, yes, nanga bakazi, nagwe toyagala bakazi, toli musajja. Njagala. Nezagala buli omu. Have taste, have class. Again. Number 2 is nkakomezaawo monogamy is unnatural. Bakategedde. Kintu ki kyoyinza okugamba Tuff B n'ogamba as Tuff B singa nsanga omukyala nga tayina kino like obuntu obutono bweronda si kukikula naye obuntu obutono bw'oyinza okwerondana n'ogamba I can't deal with such a person nga ayina kino ne kino. I love a kind woman. Yanyo omuntu alina ekisa. Kind nga mu bantu nga muntu wa kisa. Clean. Omukyala yeekuba ennyo perfume nga awunya bulungi akunyumira oba oyaganya abakyala abali nakyo. Natural 100%. Natural is good. A perfume is good. Kuba cologne omuntu alina okuba ne cologne. Abantu batuyana. But natural is good. No makeup, no paints on the fingers. Natural is super. What's your best perfume? Or deodorant? Oh, Gazebo da Tale, an Italian perfume. Yensingo okukozesa. Yanjawulo ki? Erimu kyanjawulo ki? Unyanga kyakulya. Tumanya nti perfume obanga ali emmere nzo ani afumba. Chocolate kyo yawunya. Ani anywa amata. Kyekyenjawulo kirimu. Mukyala kigwa ali osanzeeko nga yekube perfume noga wow, this lady smells nice and ya perfume ki? I've not met anyone. Apart from my baby mama. Mimi Semakula. She was the only woman who got my attention and the last. Paka omulala bwana jja kivula I'm still single. Tuff B atugambye ajja kubeera single. Subscribe gena maso dokubanga ensonga zonna tuzikwasaganya bulungi. Tuff B nga tunatira okubanga tumaliriza. Ku bavubuka bali mu institutions njagala oba ocomposing y'ebigambo by'oyinza okuwa omuvubuka akola mascom oba akola journalism naye nga ayagala kujja mu mawulire warning omulabule ki ekijja mu maaso. Amawulire tegaliimu ssente, especially abasoma amawulire temuli ssente. Amawulire there's no money mu mawulire. Okujja nga ogenze mu broadcasting omejalinze mu broadcasting ngaba Tuff B no creating a brand eyo nti of Tuff B MTN emusasula buli mwezi as a brand ambassador for the past 10 years. Brand ambassador MTN ngojeko omusala NBS gwempa MTN empa ssente buli mwezi as a brand ambassador. I'm an ambassador of MTN. So awofuniramu ogenda nti okole journalism obe reporter temuli money. There are very few media houses ezasula bulungi abakozi b'amawulire ntono nnyo gemazima genyinza okugamba omwana asoma amawulire. The number 2, passion. Wale ekintu ng'okyagala sente zikusangayo busanzi. Byebyo oyinza okugamba omuvubuka. Oyinza okugamba omuvubuka yenna ali mu kusoma amawulire ng'agaga temuli ssente olina kugenda ng'olina passion sente zikusangayo busanzi. Then ntuki okubeera munnamawulire ogenda owandiika ezi story kola broadcasting. Be a very good presenter. You will make much more money than you being a news reporter. Singa lukyakumakya mutabani wo n'akugamba daddy njagala yingira amawulire, would you advise them okuyingira amawulire? The good thing is way different from that. Amawulire gagenda gakula. Ate saagala nti nga bamale mu maanyi gagenda gakula because the competition egenze gakuza. I will create a brand out of him that will make a lot of money for me and him. Because amawulire bw'obeera very good strategized osobola okufunamu ssente. Olina kuba ng'olina passion, ng'olina branding. Abantu abasinga tebalina branding mu mawulire. People don't have branding. Oli akeera ku makya na reporting a story ng'ekisige teyakisaze. N'osanga oli ng'ali mu sandals akola ku mpewo. So getagamu branding, getaga okugaagala. So kye nandikoze mutano wange wakinza amba nyina mutereza ne mu branding anasobola okufuuka money making machine. Ebbanga lyokoledde NBS. Olowooza NBS yanjawulo etya ku stations endala ezikuyise n'ogaana okugendayo? Focus. NBS is focused. NBS is a group of young, intelligent bosses who think like you think.
NBS is loyal. Focus, young intelligent bosses, loyal, and they're hungry for knowledge. Tune nyonta ya magezi. Kivola with the first people kuleta on live view Uganda. Buli omu ne yeebuuza kachaho ke baleese. My boss is an IT consultant of this government. He thinks ahead. Alowooza nnyo wala. He knows what should be done. And secondly, NBS Tv bureaucracy. Decision we yakolebwa tegenda kusooka ate genda eri ate ona no. Tukirolezaako mu lift, tukisayiningira mu toy, ne tukishininga ku desk ne kikolerawo. That's what makes it the best television station in Uganda as I speak. Luli kyakola omuntu Tuff B n'ava ku NBS n'agenda n'akolera station endala. I've got offers. Citizen when agenda nenkola Kenya, when nakola share KUT Kenya, nga ne Wilson Bweburu ku TV nalina akavayo mugaga nampa offer n'ekibaluwa nanga do you want to work with us? I got the same offer from RTV in Kigali last year nga nkolera live show. I got the same offer from ETV Tanzania. If you think I'm lying, ojja kubuuza mukama wange Bush baby ajja kubulira. Offer nga zimpa $3,300 plus. Nyengana. Loyalty. Who is your favorite TV presenter in Uganda, male or female? Honestly, I'm not going to be bad and biased. On TV, when I'm sitting home and I'm watching television, when I'm not on air, oh my. Cats is good. Flavia Namalindwa is good. She knows how to engage the public, speak to them, smile with them. An extra? But I love Cats. He's good. He's good. He does it like I do it. And he blends it super. I think it's experience. Experience here. He's super on air. Oli munnamawulire n'ebbanga ly'okoledde mu mawulire. Ki kye bali bakuwandiseeko n'ekikuluma Tuff B nodda n'ogamba like now why did this guy write this? Tewali. Because I do not give room to fear. I'm a very bold, strong man. Era buli kye bawandika I smile it off. Bit on blogs, bit in papers, I just smile it off. Bawandiise bingi. Olina akera ku majana wandika Tuff B yadduse n'ebbiru mu bbaala. Ebbaala nevaayo n'egamba omusajja lwaki omuwayiriza. Waaki muzeeyi wange yansomesa ekintu kimu nga nkula. Emmotoka esimbudde yesitula enfuufu. Teri akasuka mayinja ku muti gutaliiko miyembe. So, bwe bankuba ennyo amayinja, blogs, social media inawandiika, Tuff B nkoze bwenti, gundi akoze bwati. Everyone is trying to damage one brand, Tuff B. I sit and smile it off. Because I don't have room to hate. Sinyina. Secondly, when nakuwa obudde n'enkulowoozaako, you see, there's a saying ntera ogamba abantu most of the times. You will not get to where you're going if you stop and throw stones at every dog that barks at you. Tojja tuuka gy'olaga senga oyimirira n'okuba buli mbwa ekubogolera amayinja tojja tuuka gy'olina kugenda. So ezimuleka zibogole gw'osigale ng'otambula. Because olina ebyokukola. You have a life to live. So Tuff B, there's nothing you will say about me and break my spirit. That's why I still live over 11 years. Mu bulamu bwo ki ekisinga okukutiisa oba ekisinga okukukanga? Nothing. Tolina kisolo kyota tolina ki? Nothing. God only. Your last words to the viewers. Mbagala nnyo baana ba mama mwenna abandaba. Wadde mbagambe sinakye naye Katonda yekka gwe ntya. Ntya Katonda yekka. But live life. Mukole ebintu. Whoever is watching this and you're a youth and you're a young man out there, kola buli kyokola, kulembeza passion. Akasente kajja oluvannyuma. Buli kyokola kikozese kwagala. If someone or your boss, bw'oba oli eyo ng'okola at a workplace, oba olina TV gy'okolera, radio gy'okolera, oba olina company gy'okolera, and you feel like you're frustrated, tebalaba mbu olina omugaso. If your boss, your immediate boss does not notice your working, someone else will. Ekyo Mr. Kigozi yakiŋŋamba. So olina kukola nga okola buli kimu nakwagala. Immediate boss wange otakiramba okola nnyo, naye waliwo ajjo kino tisinga gambe naye oyo omusajja mwetaaga. And somehow you'll penetrate through this life.
and avoid hate. Clean your heart. Nga bw'okeera ku makya n'onaaba mu nviiri ne weesiga ekizigo bw'oba onaaba ku mutima osimula omutima. Beera n'omutima omulungi, yagala abantu. Don't give room to hate. It is too great a burden. Tokikkiriza kuyingira mu kuwalana. Be happy and live life. And use a condom. It's very important. That's why for over 11 years, Tuff B aradde omusujju bayoseza show. Rubber. Okay, nga tusaninga out Tuff B, kano kali funny. Lwaki oyagala nnyo Emerson ku show? Emerson, nze muntu eyasooka okulaga buli muntu abeera ku mpewo nti tekitegeeza nti lwakuba oli ku mpewo benga asoma amawulire ng'okola show. No. Feel free. Banga nyumya n'omuntu akuli awo. Kibola when I'm doing my show, that's what makes me stand out. Nze sibanga ali ku mpewo, banga nyumya n'omuntu andi awo. So people didn't know to so call a show no gamba. Why Emerson? People didn't know that TV was going that direction. So nenchibateka mnena kukulaga abantu so kubanga okola show no nywaka chai kumpeo. So kubanga okola show no ita Emerson mugamba kendeza ku dobozi. People didn't know because everyone bali mu system ya analog eyo yokuberanga bobera kumpeo abatulabe Masaka muri mutya nakasi ne wana wakusiwa so atakulawo bajja kugamba tikiri unprofessional because you had somesa mu journalism ethics, but we changed the game. Natubalaga you can do anything on TV. So nze buli yakwa nange muyita Emerson kendeza kulimba gundi jaketala because I'm a freestyler on air. As we are signing out, njaga nkwatya microphone eno just onkolere introduction yo jokola ku TV yoka chimala. Whoa. Yanto Zas NBS Television is what you're watching, and my name is Tuff B. Keep it locked every other day because this is NBS Scott with the one and only Blazing Master Buster, One TV Teleking. Keep it locked. Watching Celebrity Track with Alan Cruz and Divosh. Remember to get to subscribe on YouTube. Bendi msajja muganda gwe sedirachi nedirango kasimba kachi ako kategede. Alan Cruz, Mr. Handsome, alongside the voice. Celebrity Track. Subscribe on our YouTube channel. Again, on Facebook. I just know you call Alan Cruz. Or Jacob Funablu. Attend Facebook. Celebrity Track. Or Jacob out Funablu. Instagram official Alan Cruz. Or Funablu. Celebrity Track Instagram. Or Jacob out Funablu. To since the one on Court Hotel. Kololo. Wait. But in Tuff B. Binge new biya get there. Cancel it. Or finish mucho funa. Or easy mucho igagwengom. Come easy go. Banyo madem mulowoleza ebintu bingi, but is a point blank man. Buli kimu akiddamu nga bw'aba akirabye. Alan Cruz alongside Divosh. Atunoonyeeko Divosh munonye ku Facebook kwawo Matovu Divosh. Ojja kuba mufuna bulungi nnyo Matovu Divosh. Ojja kuba mufuna bulungi nnyo. Bannange katunywa kachai wano Courts Hotel. Bwe tukoma katunywa kachai wano Courts Hotel. Musibe bulungi mwera. Celebrity Track. Subscribe.